era ensonga y'obulamu yemu ku nnyingo ze tusanga mu ssemasonga ey'okuna ey'okukola obutaweera, kubanga atali mulamu tasobola kukola. N'olwekyo abaakuŋŋaanya essente zino okugula emmotoka eno bali ku kaweefube waakuzza Buganda ku ntikko, abantu ba Kabaka babeere nga balamu, tukole era eggwanga lyaffe lifune ekitiibwa kyalyo kirisaanidde okufuna. Obubaka bwaffe bututuusize ne Ssaabasajja Kabaka twamutegeeza n'asiima ekyakolebwa era n'asiima Ambyulensi eno etukwasa. Mwebale nnyo mwebale. Kakati naye ngenda gikwasa Minisita wa Kabaka w'ebyobulamu nga mutuma agende ajjanjabe abantu ba Kabaka. Ambyulensi zeetaaga okuyamba abo abafunye obuzibu, abagwa oluusi n'abo ababakooye n'abalina ebirwadde ebyenjawulo babyetaaga okuyambibwa amangu. Nange maliriza nga nebaza bannaffe aba Boston abatukozeemu omulimu guno, ate n'essubi tulina okufuna n'ambyulensi endala nnyingi ne mobile clinic van eddwaliro litambula ezisuubira mu bbanga teryakola nabyo bijja kutuuka okwongera okunyweza ebyobulamu mu Buganda. Tulowooza kuzimba amalwaliro tukolera wamu ne bannaffe aba central government obulamu bwa ggwanga.